amawulire amasunsulera amasengejje agawara n'ag'ebweru rediyo eriemu yokka Nabasa Twamba. Wonyokedde olunaku olwaleero nga minisitule y'ebyobulamu mu ggwanga egambye nga bwetandise okugezesa eddagala ery'empiso ery'okugemesa akawuka ka mukenenya erimanyiddwa nga Kabura. Bannayuganda abasoba mu 8 be basuubirwa okugezesebwako eddagala lino mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo okuzuula obusobozi bw'eddagala lino oba lisobola okutangira olumbe luno olwa mukenenya. Eddagala lino ery'empiso lisobola okutangira omuntu okwatibwa akawuka ka mukenenya ne bw'aba yeegase n'omuntu alina akawuka kano nga teyeyambisizza nkola ndala nga obupiira okwetangira akawuka kano. Eddagala lino mu mbeera y'emu liyamba omuntu okugema akawuka ka mukenenya mu bbanga lya myezi 2 era omuntu addamu okufuna empiso ng'ebbanga lino ery'emyezi 2 liweddeko. Kati Dr. Albert Kadama ono mukogo mu by'okunoonyereza ku kawuka ka mukenenya agambye nti bakubanga ate bongera okuwa abantu obujjanjabi mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo nga bwe bannyonnyola n'enteekateeka gye baliko ey'eddagala lino erya Kabura. Nti twafunye Kabula okuyingira mu nsi titugenda kumuwa mu sites 7 zena bagamba Mbarara, Bufunda, Gulu, Kitugumu, East Malaba na Makweke ne Biso. So twatandikira Mbarara Health Center 4. So Thursday sejjukira date 2 weeks. We recruited our first client eyasooka era naafuna empiso eyasooka mu nsi muno eya Kabula twagiwa ku Thursday Mbarara Health Center 4. So tutandise at least mu Health Center 4 ezo kati nga bwe njogera kati Bufunda batandika okuwa Mbarara gye ngambye Gulu ne Kitugumu. Kati wiki eno kulwokuna tugenda kulaunchinga Namakwekwe Mbale. Ono era agambye nti basuubira okufuna doozi z'eddagala 35,000 erinaatwalibwa mu malwaliro amalala 10 okukola ku bantu 5 birambirira lisuubirwa mu mwezi gwa 2 omwaka ogujja ogwa 2025 era atunnyonnyodde emitendera. N'abaki nga HIV negative then netumuscreeninga waliwo ebibuuzo tumubuuza nga tumuscreeninze ne tulaba nti asaanira empiso n'omugamba nti waliwo empiso eno etangira ki akawuka ogikozeseza bwati kasita akkiriza nga tukola ki nga tumuwandika nga tumuwa enesooka tugenda kukola ku bantu 8 phase esooka tugenda kukuba abantu 8 era kijja kuba nti first come first serve teri nti gono mukwano gwange biki kasolo 8 luggwayo bo tulina eddagala lyabwe kumala mwaka mulamba nga bwe nabagamba.